abatongoza ya mission ya no retreat no surrender. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku convention yaba ewedde na lwalero by the way. No retreat no surrender. Era bwe yabadde ayogera ssebo nabadde n'akapapula kange wano. Kyagulanyi byayogera. Tujja biwandika mu butabo Kyagulanyi tujja muwandika k'ebitabo. Nabadde n'akapapula kange wano. Era okwogera kwe kwonna kwekwawo omanyi edi twagala tugondezeemu abamu tebaabirabye. Abasinga balowooza nti eri political theatre kugenda okwejibisaamu. Kakati struggle eyina emitendera esatu. Liberation process eba n'emitendera emeka? Esatu. Sigenda kutandikira ku bino manyi yasoose kusaasira abaafudde ba Alex Mukulu, ba Alex Waisu, abali Makomera, tata Wanubianiri yafa. Kakati feze esooka yali ya 2021. Oba yagala situla liberation etandika ne kibayita awakening, kuzuukusa. Kankuzize ebyafaayo okusinziira ku Milton Obote n'abaaliwo ba eyewitness. Mwami Museveni yatandika na kuzuukusa. Naye okuzuukusa kwe kwali violent. Yakikola atya nti bajjanga ekiro ne balumba abantu ne babakolako obulumbaganyi ne babatematema ne babakwata abakazi emisana ne bajja ne bagamba mulabye abajaasi b'Obote. Awakening yali etya nga kyagala okusiga mu bantu nti Obote mubi nnyo. Okitegeera? Process yaliwo ya kukyayisaani Obote. Kwekyo leka nkuwe example. Ku Kyagulanyi ate yali bulungi. Nti byakulaga mu kamera gwe byolaba mu ground. Nzija Awakening kati Kyagulanyi yakikoze atya? Ye takikoze mu ngeri eriddate. Akikoze? Ye 2021 kwali kuzuukusa bantu. Bannayuganda Eddie Dabo wagendanga ku boda ng'otudde ku boda ng'abantu manye mbuzi ze babeeramu. Maniyu yaguze Sesiko yagenda okubeera top scorer. Arsenal yaguze Soliso asinga Vinicius Junior. Oyo gwe Malezi Malezi twamukuttezi. Naye kati Eddie genda mu katale. Abantu ogenda kusanga boogera ku babba ssente z'omuwi w'omusolo, abaali oluguudo lw'Ekakumiro be baakutte emisango mu kooti bagifollowinga. Abantu babalabye mu kalukero si wano. Emmundu ne zituuka n'okuvaayo kati Kyagulanyi yakyusa emboozi. Kati kye mba nkubuuza 2021 Kyagulanyi struggle eba yamusala oba aba yachivinga? Aba yachivinga kuba abantu bazuukuse. Good. Kuba mission yali yakufuna ndagamuntu. Siye yali eno okwebereramu. Kati mwabalooza nti 2021 yajja yafunawo ki ekyo mukifunemu ekyokuyiga. Kati 2021 tumumaze tugenze mu 2026. 2026 abasinga bagamba Kyagulanyi weesimbawo mu 2021 ne bakubba. Oli ayina amagye yalonda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda anaakulangira ayina Bank of Uganda. Era ne bagamba Kyagulanyi yo gy'ogenda kumala biseera. Statement ne Dr. Kizza Besigye yagikolako. Kati Kyagulanyi mission ya 2021 yali ki? Yali mobilization. To mobilize. Bw'omala okukola awakening kati ogenda ku mobilizinga. Mwami Museveni yali yatuteekamu divide and rule. Ng'era abantu b'omu West yabagamba Kyagulanyi waafuukira president. Abanalwanda muzze wammwe, aba Western bagenda bagoba mu Central, n'olwekyo omusajja temulina kumuganya. Kati Kyagulanyi n'agamba nti nyina okukoza kubanga bw'oba teweesimbyewo tewali authority yonna gy'ogenda, tewali ky'ogenda kwesigamako omobilizinga. Kati genda weewandiise nga presidential candidate ez'okuvuganya naye nga gw'okimanyi sizze kuwangula kalulu ngenze kumobilizinga abantu. Walaba bwe yagenda mu Western kyekyaliyo, bwe yagenda mu Eastern kyekyaliyo mobilization n'agatta Uganda wamu. Kati saawa eno tulaba Bannankole bebasinga okuba omusajja Abanyarwanda bawogerera ddala. Kyokka naffe eno baali baatuteekamu embeera eraga mbwe eri bali bulungi nnyo. Eno ffe tuli kumbe nabo basajja laba bwe bagenda mu kalulu kano bamuddusa ku nguudo ennene bamutwala muzeekyalo nti eno y'entuŋŋamo eno y'embalala.
nga baami nabo bali bubi kitegeeza 2026 ate ya achievinga nnyo ekitegeeza Kyagulanyi akalu kantakabadde mu kuwangula abadde mu lutalo olutalo lwatandika dda lwakubanti abantu balowooza nti olutalo nagenda mu mmundu n'okwata kakati zino baziyita modern warfare okitegeera era gwalowooza nti Kyagulanyi talina kiddako laba vidiyo eno gifunemu ebyokuyiga gisheyalinge ne munna akoleki azuka amanye nti struggle eta eri mitendera gitambula phase esooka yaggwa phase eyokubiri mobilization yaggwa omutenderano gwe tuliko ate gwe gusembayo gwe bayita organization kati gwe gusembayo gwe guno bwe tuva wano tudda mu kukwambalangule sokoleke atulaba tumukubisa pressure kino Kyagulanyi kyali mukola bwe tukivaako tewali process ndala eddako kuba kwambalangule ab'emmundu bakitegeera ekyo kisoboka kiti anti kati ne Mwami Museveni kankudize Mwami Museveni awakening ye yakola kwali kutta bantu mobilization gye yakola bwe yagenda mu diaspora mwekizayiro ge Kyagulanyi gyalimu ye organization ye yakola ya kiyeekera ya mmundu Amini bw'amala okulangirira bw'amala okusindika abajaasi ba Uganda bagende e Kagera mu territory ya Tanzania bw'ejja okukuba Amini Mwami Museveni bakozesa advantage eyo abantu abali akabinja kakaba yeekera bali mu diaspora mwekizayiro ne bajja ekitegeeza nti Mwami Museveni yakola organization ng'ali e Tanzania nga bwagenda e Sweden bwagenda e Bungereza Mwami Museveni teyayina network Kyagulanyi gyayina kwiga Kyagulanyi ate asinga Museveni network nti ate Mwami Museveni ne network ye inside yali ntono ne Kyagulanyi ate era singa si yali Tanzania Nyerere Museveni yali tasobola kugenda mu mmundu za 27 awambe Uganda gumira 27 ziwamba gavumenti naye yeyambisa akakisaako kyovula be Tanzania bwe wabaayo obuzibu Mwami Museveni asitukiramu brotherhood kubanga ye yamuleeta kuno oba okitegeera Mwami Museveni bw'amala okusajjalata kuno naye n'atwala Kagame kati olaba nti waliwo networking eyo kati Mwami Museveni teyayina resources teyayina network Kyagulanyi zaayina kwega Kyagulanyi ali beyond nnyo kuoli nnyo bwe twogera ku forces of change today abantu abasinga boogera ku NUP nti bwe twogera ku nkyukakyuka tulowooza NUP ye yagala enkyukakyuka kati that is the devil we know naye nga ate si NUP yokka kati waliwo a devil we don't know waliwo abantu abaagala enkyukakyuka naye nga tebasobola kutunula mu kamera eno nga bali within the system bwe tolowooza nti Mwami Museveni family rule gyagala okuteeka ku ggwanga bantu bagikiririzaamu tebajagala naye they don't have that opportunity okujja okwogera publicly ngabo tujja wano tukola ki kati nze bw'ojja n'onkuba Uncle Morris nti lwaki owagira Kyagulanyi noyagala onkuba nzonzijewo olw'okuba njagala enkyukakyuka nja kufuna defense okuva ewo kekali Tabuzike yatugamba ku baali bamutulugunya mu basement abajjanga ne bamugamba weesibeeko kano nga bamaze omwambula nti abamuwambye bennyini mu mutulugunya ate muvuddemu ab'ekisa yamba gwe baawambye okategedde akantu ako kati ekyo abantu bwe banakitegeera bajja kulekeraawo okulowooza nti bwe tuba tukuba enkyukakyuka tulina kuba NUP buli lwova edina okuba enkyukakyuka olwaleero okuba abantu bangi abalina emmundu abalina ssente abalina amaanyi Benita Namere yamuyingira nga ayagala kukuba NUP ate tugenza owunzika info gye nafunye ate ne bagula Benita akube Namere nno olina nze nkungulu bakita kiziculutwe Benita bamuguze akube Namere kyokka Namere bwe yali ajja mu kamera yali akuba opposition oyo Katonda wa Kyagulanyi akola emisana n'ekiro amawulire ge nafunye kisa kya Mukama yaguyingidde yamwokyezaayo $10,000 yaluwadde sister we ezigenda omukomyawo ng'akasimu esimu obusimu etwaza obulamu bwo exactly naye ng'omuntu agamba nti Uganda tuli safe naleeta emirembe ekisinga okunuma kwe kulaba abantu ba bulijjo
abalowooza nti Uganda erimu emirembe nenge simu ey'emitwalo 10 ekukubya peva ne bagitwala ng'ate agitutta agenda gitunda mitwala ng'abagagga abakugamba ensi erimu emirembe genda olabe gy'asula laba Bujingo ekikomera amala okugamba nti Mwami Museveni atuwadde emirembe ayina OSFC abulire oli mu nnyumba ya Katonda obulire enjiri OSFC ali wano mukadde wa kanisa ali wali n'akamundu ke kati emirembe kyejo bwensi erimu emirembe bw'ogenda gye basula osanga ekisaakaate kikomeeri kuliko amasannyalaze munda ayinamu embwa ayinako w'emmundu ayinako kamera eza wifi bw'oyingira mu nju za kinkumu ate nga ne munda waliyo omunyolo ensi erimu emirembe bano abantu abatukulembera ensonga zonna weeziri ezitulaga nti si Bannayuganda tebalimu ka humanity eraga nti wano waka si Bannayuganda kiki kye bakoze kyolaba nti okikola waka mbuli abasajja bano ekintu kye bakoze kyogamba nti kino bakikoze kwabwe tewali government official lwaki tayogerwa who are those government officials bya Mukama bwe yali ayogera abanene mu government who are those big persons abavaayo ne bakola ebintu ebisuula eggwanga mu ttaka ne batogerwa abanene ye famire ya Mwami Museveni be batayogerwako kubanga ogenda kusanga Minisita Kasolo ngagamba waliwo abanene abalwanyisa kino osange Minisita bya Mukama gamba waliwo abanene nange nkugamba waliwo abanene bebaani walawuliddeko Jino Muhoozi ngagamba waliwo abanene walawuliddeko Salemu Salinga gamba waliwo abanene walawuliddeko Natasha ngamba waliwo abanene ne lwabwogo takyogera ate nga ali mu kukuba gavumenti wabula yagamba engeri system wano bwekolamu yali mu kuexposinga system kati ani omunene oyo ali beyond okwogerwa ali untouchable balina abaana ba NUP be baguze batandika okuba ababaka ba parliament amawulire mwezi teriiko kwegaana babaguze batandika okikuba basimbukidde ku Swengere sinategeera abali mu kunenya Swengere ogula emmotoka badde baagala agula eki wirubaalo ekyokubiri Swengere nga tannajja mu byabufuzi tabadde mwavu tukanya abadde comedian abadde akola ku radio kwegamba fenga bali mu mawulire tumanyi omuntu ali mu line abeera versatile aba ayina omukisa gufuna sente ontegedde oyo guy ayina omukwano mungi nnyo ewacha abazinga tolowooza nti ewacha abazinga okutuuka ku excess ebeera darling ewacha abazinga obeera mu kopi atuuse ku extent ey'obwavu obwo kati abaana abo babawaddemu era bagenda omugenda balaba bagenda kuba buli gwe banaalaba gwe bakubanga tavaayo kubaddamu babangula nga balipira omulala kiki bazimba baagala nti nabanaana mu 8 nuupu beeyina bagenda otukkoga bakaadi nga waliwo abafuiridde ddala naye nga ziyitidde mu baani zayitidde mu baneeno ba Munyagwa ne ba DF mawulire nagafunye ate ffe bajja kutugamba nga bamanyi tuli bafala abali ku Uncle Morris Yugi Uncle Morris official n'abali ku Ikigwet Media I think mumumanyi ono tutero kyala naye yatandika YouTube channel ye kwasobola okuteeka naye information era naye etunulidde kimu message yabigenda mu ggwanga especially ku byenkyukakyuka so guys musobola ogenda ne musubscribinga ne mulikinga ne musharinga abali ku Ikite mugaana kwagaliza and I pressing abucha kumacha na kera kumachana nga nti tuwafunyo ba subscribe baby I feel happy so ababuzeko bamalo babuzako tuwayemuko 2-3 olunaku olwaleero waliwo ensonga trending nga neziri so serious issues so olwaleero tunalaba tulunzika mwebale kutulaba mwebale kugoberera abantu Eddie batulaba nnyo ogenda nosoma ku comment section ye nolabanga abantu ba following emboozi admin obuvunanyizibwa bwe namutika namugane weziba mwenda nola notification ya YouTube gendo yanukula omuntu oyo abantu laba nti ba following video na ne ba referring ku video lusi je twakolako emabegi so mwebale tutandikire wano omubbi bwali malo okubba bamubbe naye Benita Namere yamuyingira nga ayagala kukuba nuupu ate tugenza obunzika info gye nafunye ate ne bagula Benita akube Namere no linanze nkungulu baba kitaki kirutwe Benita bamuguze akube Namere kyokka Namere bwe yali ajja mu kamera yali akuba opposition oyo Katonda wakyagulanyi akola emisana n'ekiro amawulire ge nafunye kisa kya Mukama yaguyingidde yamwokyezaayo $10
yaluwadde sister we ezigenda omukomyawo $10,000 zibanga $1.5 emu nkaaga awo emu $10,000 sewe ziba sorry ziringa $3,000,000 nga nsawo ziyitamu kuba $1,307 mu something ziyitamu mu $3,000,000 awo zizo okutuuka $3,800 so omukulu yamugambye jangu gwe tukuweza cash va kuba kulwisa kati nammere tannayanukula tulinze atubuulire ataani yamuyingiridde mu kaddiiru ka sympathy ekyana nakyo ne kijja ku space ne kimukuba ku Twitter ku X ekimugamba yabadde ayagala kumutrendingirako nenga minister okutrendingira ku Justin Yakadama bannange sympathy card kyeta atukole Eddie omanyi walawuliddewo ku kintu ekigamba nti it is better to live with the devil you know than you don't know. Kati mu Uganda tulina ebintu bibiri. Tulina a known devil. Omulabe gwe tumanyi. Kati waliwo ne unknown devil waliwo gwe tutamanyi. Bwe twogera ku forces of change today, abantu abasinga boogera ku Nuupu. Nti bwe twogera ku nkyukakyuka tulowooza Nuupu ye yagala enkyukakyuka. Kati that is the devil we know. Naye nga ate si Nuupu yokka. Kati waliwo a devil we don't know. Waliwo abantu abaagala enkyukakyuka naye nga tebasobola kutunula mu kamera eno. By the way. Nga bali within the system. Bwe tolowooza nti Mwami Museveni family rule gyagala okuteeka ku ggwanga bantu bagikiririzaamu tebajagala naye they don't have that opportunity okujja okwogera publicly ngabo tujja wano tukola ki kati nze bw'ojja n'onkuba Uncle Morris nti lwaki owagira Kyagulanyi noyagala onkuba nzonzijewo okuba njagala enkyukakyuka nja kufuna defense okuva ewo kekali Tabuzike yatugamba kubaali bamutulugunya mu basement abajjanga ne bamugamba weesibeeko kano nga bamaze omwambula nti abamuwambye bennyini mu mutulugunya ate muvuddemu ab'ekisa abayamba gwe baawambye okategedde akantu ako kati ekyo abantu bwe banakitegeera bajja kulekeraawo okulowooza nti bwe tuba tukuba enkyukakyuka tulina kuba NUP buli lwova edi n'okuba enkyukakyuka olwaleero okuba abantu bangi abalina emmundu abalina ssente abalina amaanyi edi nze kankubuulire omuntu w'otuukira okukwatira tiketi n'okwata passport ove wano ogende ebweru regardless of your status kabonero akalaga nti wano Uganda waliwo kye wali oyitamu and by the way bateekamu ssente nyingi nti omuntu wateera $4,000,000 kitegeeza $4,000,000 kikulaga wano Uganda wali oyina kyoyitamu kati kyewuunyisa okulaba omuntu nti ogenze wabweru eyo era nze oyo omuwala Betina nze I cannot feel sorry for her. Tosobola kuzanyira ku bulamu bw'abantu Eddie. Abantu bafudde, abantu baavuwadde, abantu bali mu nsi babonaabona. Oyo muwala akamula juice sibye nalabye. Simanya kawa coffee. Wana Uganda tetunywa cappuccino. Ne ka Mongolia. Naye olaba nti kyamwetaagisa kulinnya nnyonyi. Agenda mutabule Bahrain. Kitegeeza bulekaawa talina njawulo n'abaana abakyala b'oku katale k'owino ne Busafi abatambula ne kajjaga n'ekikopo tewali njawulo bw'obanga ensi gy'olimu tewava wano ng'ogenza eri nti gwe olongoosa kawanga nti ekyakutwala Bahrain wali tewali balongoosa buwanga nabaga nti katutwala n'omukugu bw'obanga wagenda kutabula caayi kitegeeza nga wava Uganda mu nsi yo nga tosobola kutabulirayo caayi ne guggwa n'otandika okuwoza mba ajja kulayira kibalekawa oba musiru wa kika kyankomera ekyokubiri be yali abuuza be baani kubanga alinga ali amanyi nti yali abuuza baalaba mu kamera abatambula ne Kyagulanyi yali amanyi abuuza ba NUP nze kankubulire abantu abatadde ekiyinja ku Benita si ba NUP abantu abatadde ekibinja ku Benita ye force ya change Eddie wali abantu bangi abagamba nti Eddie kaddata ako munnaye ffe tetusobola kwogera naye ngenda kuwangayo $20,000 ya data mugende nga mwogere hadi abantu bali mulimu n'abajja mu inbox n'akuwa amawulire by the way nze bagampira ddala oli najja enamba n'omugaga gwani nti amanya gwe tugafaako information yino n'akuwa n'evidence nze amawulire sigaagala nze nange sigaagala kati ate neze sigakola by the way kasokede ntandika kukola one man show nakakolayo story emu omwana yagampa ku lwa Sunday
ku Monday n'afulumya ekibaluwa muzeeyi yagenda ogamba nga I was briefed about that nanga agamba mukugambe nzo maika nkugambe muri mure tutuke ekisani tugamba bana abasajja bali mu government nitubamanche baliko omuntu eyagamba tikitoka tali bweru kadama yaje mwini box like ngabojja bajje balenga ekinamba kye Saudi nangambe randi Saudi nangana ya mawulire getufuna okuva Uganda giga nanga kitegeza lumbuye ebisinga bya joletawa abiyinako info kati kye kiri kyenkulaze nti waliwo devil gye tutamanyi edi abantu abali ebweru eyo balino embeera gye bali edi tuma kye kitegeeza ngolaba just tubeera wano mu Uganda n'otambulako n'ogenda ba mu Eastern okumalayo omwezi ng'oyinakyo byogenzo gatta omutima ne gukulumira ewaka mwezi okudda ne kati omuntu abadde ebweru eyo okumala emyaka n'emyaka beegomba okudda eka gwe omuntu ali ebweru okuleka nga edit oyina magezi kankikozesebwe ntyo oli wa P3 drop out oba P7 oba senior 3 ogenze ebweru oli mukuuta toyi kuyonja lujja kulabirira bakadde omwezi ne gugwako ne bakuwa emitwalo 9 ng'ensi yo gy'ovaamu Uganda omuntu afuna emitwalo 9 olina okuba ne diploma oba masters ng'omulimu gukola gwa waggulu nnyo kituufu kubanga hausigalo we Uganda gwe basasula ennyingi ali ku mitwalo ameka 2 akola oli gyakola eri 2 no jibana obanno waliwo abazigaba 2 abagagga gye bali mu Uganda bwe tuba percentage abakozesa nga tuli 10 kuliko 10% abazigaba nayinte eri wa 15 10 kudda wansi 8 5 imagine waliwo n'abafuna 5 tinaye gwe baba bagenda ku ki Dubai toyina kiwasomerera tuwasoma tolumanyi n'oluzungu tolumanyi emitwalo 9 bakwe emitwalo 9 gwe kitakikumala okulowooza nti mu nsi yange gyenva wateka okuba nga waliyo ekikyamu bwe kiba nga kirina weeyo gy'oli afuna 9 kati olwo omusomesa omusawo abasomesa nga bali 8 kati weebuzemu ensi eyo gy'oli bo bafuna sente mmeka ekyo kati alibadde gwe kadama n'oba tewasoma n'okozesa obwongo bwo n'omanya nti mu nsi yange waliwo ekyetaagisa waliwo ekitagatta kati gw'oli eyo tabula kaawa otandise mujja kiwulira mujja kiraba abantu baba bagala bakusiimuulewo ate n'ekyokubiri kankulage ekimu ku kabonero akandaze nti abasinze okuba benta tebabadde either beenaalemu baba nuupu oba enaalemu babadde bangi bwe batandiseewo mbu naffe katukube simanya katisi yugi tewali n'omu yabadde kuvaayo bagenze ku vidiyo ze zalina ku kampani gyakolera oba ekozesa abantu tiketi ne bateekako muwaana bannange we bali wanyamba ku bafere thank you very much wanyamba ngafa ningamba bana Uganda nga bagenda okukuya omutwe zizo forces za change chovola banammere bwe yavuddeyo n'ayogera nti agenda temwina kutisatisa mwana tugenda muwa security tugenda muwa omulimo ngenda muwa n'omutwalo gwa $. Wawuliddeko banene bameka mu government abamu backings tewali abakoye nabo bali within gwawulidde bameka okuleka ate abamwambalidde wawulidde full figure oyo nambeera alina abantu abamu bangi emitwalo 2 3 nga yagano zisasula batikitoka mbuba bangi ne kati yagamba nti agenda kukwata miliyoni 3 aziwe oli yekyusiza yagambye 10,000 naye nga waliwo n'abaana yagaye $1,000 sino 10,000 it is okay kyonna kyeyagambye nga waliwo n'abaana abali wano abakola mu kampeyini z'akalulu akawedde ababanja nga waliwo abakola mu lutalo lwa muzeeyi ng'ajja bakyabanja kakati gwe olw'okuba mbu osimanya wagambye muzeeyi ajja kulayira ne bakuyisaamu eggaali ku intaneti mb'olwo gavumenti ekuwa omulimu wewaakya era oyo omuwala kankubuuli nze nagamba Kyagulanyi ayina ebintu ebi bibiri Kyagulanyi aliko ekisiraani ataliko omukisa kati gwe kisinzira bwe packaging kati katutuuke kujja baagala mukwano gwange naye bana mikwano gya Carlton Scovia njagala tufuneko olunaku nkoleko program ne Carlton Scovia Carlton Scovia oyo enkyaza gyakyazaamu si ye Uganda era nze neewunya awa ne Uganda Carlton Scovia atuyamba buyambi okubeerawo njagala nfuneko omukisa lumu tukoleko program nga tuli babiri nkyaziza oyo omwana omulaba ajja kufuna obuzibu okufuna omulimu Carlton lwaki ali too professional by the way ali too professional nti ayagala okukola ebintu ebiri balanced ate ng'olumu wano balancing mu mawulire kati olumu otukane baga twamanyira sambala mpitirawa tunonya mpitirawa naye ate ye akola kyateekeddwa okukola kati olumu principles ze nti osobola n'omuwa omulimu
n'omulemererwa kati pe tuli ku radio zijje tukola ninga mukama wo lusebya mawulite yabisoma nako ninga yakugamba kino tokyogerako kino kyogerako tukagwenge yagasoma obuuza si kyogerako muteekaki yaleka radio yange leka bajajja kola yesinzi kati Carlton tomusobola oboto jja musobola by the way oyo muwala lwakuba nti TV ze Uganda era nazo ziriko pressure ya politics emabega oyo muwala mulungi by the way ngenda ndaba program ze nga sigenze kulaba yakyaziza ndi mukulaba engeri gy'aba addressingamu omanyi question ya mulimu otunula n'ogamba naye ya Carlton Scovia nze nyina station emije nalaga ne bagamba naye wano bobona abeerawo obulungi tuyogera ku linnya Kyagulanyi ekitegeera tuyogera ku naye tuulira ku channel yange wano nenjogererawo nenzira mu nnimiro kati omuntu tukanogamba naye kakati n'atambula bwe nti mpaka kigenda kukosa kaliya yange kigenda kukosa okukosa nange kifaananyi kyange bakutte baagala bamuladde bamukyaziza ku Context Media eya Carlton Scovia YouTube channel ne mulaba nga atunyonnyola kye yayitamu ne ngamba ono bannange baagala mulwaki naye abo abantu banyomanga Kyagulanyi nga balowooza teyayina tafaali kuba agambye mbukano imagine abasajja bonna okuteekako pressure gw'omukazi oli omu abasajja bonna ne bakuddako bakuddi campaigning bakukube bakusule wansi gwe nga ali omu kati awo Carlton yambuzisa wakiyita motya n'abako yeyongeddeyo now here's the question baagala bwe yali adda okwesimbawo nga tebamuwadde kaadi yali amanyi bali bagenda kunoonyezaani akalulu ekyokubiri baagala oli bwe baali bamunoonyeza akalulu amaanyi yali amanyi gavudde waani kubanga abantu abo baali bamanyi mbu eri yali weevu by the way bakirializinga bamaze kutuula bbali nga si weevu ye batutte bantu be babatutte ne bakimanya nti kati Kyagulanyi gyali ku gulawundi ebyaddala era wetumulidde baagala ninga Katonda ono musajja muzibu alina waatumira okulowooza ku lwenkya nentya omanyi Eddie omuntu abalaba na Uganda gwe njagala beetegereze sigenda mukolako comment yonna nengenda bagaba bamwetegereze ye mubako wa Nansana municipality Kyambale mumwetegereze entambula ze emyaka ginemeka 5 omanyi Kyagulanyi is a forward-seer alabira wala kivulaba abasinga bamukkiririzaamu luvannyuma tukirabiko ne kuba intellectuals abamusinga ne experience bamupraisinga luvannyuma nga batuka ne bagamba nti omanyi Eddie never underestimate omuntu ali mu creative industry omuntu nga muyiiya tuddanga onolowooza nti omuntu oyo aba musiru mu Luyaaye bamuyita omuyiiya naaje kati Kyagulanyi baali balowooza nti endongo kuyimbako buyimbi naye Kyagulanyi abantu abaali bamwetoolodde abamumanyiiko baali bamanyi Kyagulanyi kikyasobola okukola kati bano baagala obadde ku radio obadde ku TV ekuwadde etutumu mu bantu Kyagulanyi akukutteko kati gwe omutima gwo gugenda ne gukulowoozesa nti ni bw'ataali badde Kyagulanyi nali nsobola okuyitawo nali ku TV gwe tokimanyi nti wali omuntu atamanyi na TV nti gyeziri ng'ate mulonzi Kyagulanyi akupolisinze akupakeginze akuleese ng'otuuse okulowooza nti oli w'amaanyi okusinga Kyagulanyi Eddie abantu abasinga obuzibu basinze okufuna wano mumaanyi mu struggle kwe kulowooza nti olwanyisa Kyagulanyi kino ekintu kinene okusinga Kyagulanyi buli lwovayo ti olwanyisa Kyagulanyi oba olwanyisa struggle of which struggle tomanyaani ate struggle eno erimu saddaaka nnyingi Eddie abantu bafudde abantu bali makomera abantu basenguddwa ku ttaka abantu banyigiriziddwa mu mbeera zonna kati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti neeyimba mu Kyagulanyi oba oli mukuva obeera gw'omuntu you are versing ebintu ebyo byonna kati weebungi ogenda kumeggana nabyo tekyovula batosobola kumeggana na Kyagulanyi n'omalako gwe Kyagulanyi gw'olabako it is the devil you know naye waliwo ebintu ebiri spiritual byolwanagana nabyo gwe ng'omanyi ndi mukuba Kyagulanyi wuyo atudde katebe omanyi abooluganda ba Yasini Kawuma bajjajjaabe batisezaalabe baani abali abakukolumira omwana we ebikolimo byabwe esala zaabwe embi eziri awo zimanyi kati gwe bw'olwanagana ne Kyagulanyi
olwanagana n'ebikolimo byotamanyi olwanagana n'ebintu byotamanyi ekivamu kugamba akasajja kalongo. Ye incident eyabadde ewa Ameria kyambadde ne Hildaman bakwata omwana wa Yasini Kawuma ne bamuleeta mu campaign za Ameria oyo mbo omwana bagenda muyamba nabanja nyini yamukwata akalunku gaye kegezaamu okutuga Ameria awulya ne field agitya kati hatenga mubaka yalayira twayiza kera kumachi okuyitisize nga opponent wonti akuvuma ng'ebigambo byayogera byakubaka lwekyo si kivumo yatuse n'ogamba nti Hildaman nze namuyamba okutuuka waali ninga ate tukimanyi bulungi Hildaman agenda okutya mu politics agenda okuwa oluyimba lwa Ameria ng'ayina ennyimba z'empitirivu ekyokubiri gwe bw'oba omanyi gwe wamukola lwaki kukaddako tewakolayo omulala alinga Hildaman kuba gwabakola n'omugamba mpandiikira oluyimba tukube Hildaman omanyi abantu bano balina kye batamanyi kubanga bo agenda nakera ku maca be bano bathesokodi abaali ab'ebitiibwa abagamba nga ffe twamentalinga Kyagulanyi ennyumba ekulemye okumala ffe twazimbye ekizimbe ky'omwavu ate kati oba wazigyewo ekizimbe kati byebyo bibalimu abakola Kyagulanyi era ujja balanga bakonfesinga mpola baddayo dda mu church mpola nalaba abaida wa bedi kati yadda mu church awulira tugende National Unity Platform omukulu naye Kabadi kyakali mabega nga tutandika ekyo Bobi Wine omanyi ye munanga akola ekintu naye nga kyankya si kyaleero Kabadi kimukuleeta family ye kati okutambula nayo kuba nkimanyi kati ba propagandist bagenda tandika okubaako criticism eziteekebwa ku family abaana abatuleetera aboogera ki bino bya bukulembeze nkimanyi baana kibe wakalabako nalabye Embogo Shadrack leero ayogedde ne Kampala ne kana akakyala akawala katoke kaani nga sooli omuwala suubi ke kasuubi akato bambi oyogedde ku kyabaana manyi waliwo ego oba mu baana b'abanene Bebe Kamiri ne Bobby kati abaana baabwe njagala tutunuulire tulabe nti nachalinga kintu kikulu njagala kuwa ekifaananyi kya Kyagulanyi omutuufu Solomon Kampala wamulabi yabaddeyo yayogedde yawadde speech Abba Makas ali mukomera lwalero agenda kujja mu kooti Alpha Sali ali mupiira tata walo alwana muteeka mupiira manyi bagamba ekinanka nekifaanana muki muze gubigufiira ku mugumba olugero luli lwengamba gerogere nkuwadde olugero lwemanyi oli mutiitiizi kati Kyagulanyi ye akulaga kyakkiririzaamu ne famire ye kyekkiririzaamu bakkiririza mu nkyukakyuka era batongozza mission ya no retreat no surrender. Robert Kyagulanyi Ssentamu kuyo conversion yabadde ewedde na lwalero by the way no retreat no surrender. Era bwe yabadde ayogera ssebo nabadde n'akapapula kange wano Kyagulanyi byayogera tujja biwandika mu butabo Kyagulanyi tujja muwandikako ebitabo nabadde n'akapapula kange wano era okwogera kwe kwonna kwekwawo omanyi edi twagala tugondezeemu abamu tebaabirabye kuba California bali essaawa 10 emabega ekitegeeza nti byo bye bakola emisana fe wano bwe bakola ekiro wano buba buca kati babikoze kawungeezi wano bubadde buca ayendaba nga bali ekyeggulo ng'ate nze ngenda kutandika program ku radio 12 actually bo baba bali mu kulaba ekawungeezi fe wano tuba mu 11 awo nga buca kati abasinga balowooza nti eri political theatre kugenda awo kwejibisaamu kakati struggle eyina emitendera esatu liberation process eba n'emitendera emeka esatu sigenda kutandikira ku bino manyi yasoose kusaasira abafudde ba Alex Mukulu ba Alex Waiso abali makomera tata wanubianiri yafa inayogera ku kivulu kya Saha ekivulu kya Saha yakitapuse bwati manyi buli omu yakitapuse okusinziira ku ndowooza kati yakitapuse bwati nti abantu abazze Kololo bazze olw'okuba King Saha muyimbi naye kisinga obukulu mu Uganda kyo kina butabusa maaso King Saha ayimiridde n'abantu kimanye nti buli oyimirira n'abantu of course abantu babeerawo bayimirira naawe exactly kati nga y'omukulembeze election gyatusindikidde yimirira n'abantu
abantu bajja kuyimirira naawe kati mwabasigadde be nawulidde musimanya lwaki teyagambye abantu mugende kukololo muwambe ebyo mumanyi byemadde muggusa ensonga ya president ffe twagifunye bulungi sobola bakati ffe tetutya era omanya wano nti singa nfuna walabi wano spire milioni 24 bazisondera musawo 24 every hour kakadde kati nze lwaki nnyimira wano nti okwogera ku kintu kyonna bwoba omanyi byogera bige mazima kakati feze esooka yali ya 221 oba oyagala okusitula liberation etandika nekibayita awakening kuzuukusa kankuziza ebyafaayo okusinziira ku Milton Obote n'abaaliwo ba eyewitness Mwami Museveni yatandika na kuzuukusa naye okuzuukusa kwe kwali violent yakikola atya nti bajjanga ekiro ne balumba abantu ne babakolako obulumbaganyi ne babatematema ne babakwata abakazi emisana ne bajja ne bagamba mulabye abajaasi b'Obote awakening yali etya nga kyagala okusiga mu bantu nti Obote mubi nnyo okitegeera process yaliwo yakukyayisaani Obote kwekyo leka nkuwa example ku Kyagulanyi ate yali bulungi nti byakulaga mu kamera gwe byolaba ku ground nzija awakening kati Kyagulanyi yakikoze atya ye takikoze mu ngeri eriddate akikoze ye 221 kwali kuzuukusa abantu bannayuganda Eddie bwe wagendanga ku boda ng'otudde ku boda ng'abantu manye mbuzi ze babeeramu Maniu yaguze Sesiko yagenda okubeera top scorer Arsenal yaguze Soliso asinga Vinicius Junior oyo gwe Malezi Malezi twamukuttezi naye kati Eddie genda mu katale abantu ogenda kusanga boogera ku babba ssente z'omuwi w'omusolo abaali oluguudo lw'Ekakumiro be baakutte emisango mu kooti bagifollowinga abantu babalabye mukalukero si wano emmundu ne zituuka n'okuvaayo kati Kyagulanyi yakyusa emboozi bannayuganda n'abateeka mu kwenyigira mu nsi yaabwe mu bintu byayogera ababadde balowooza nti olugendo lwa 2021 2026 zabadde ngendo za Kyagulanyi just kujja mu byabufuzi yali mu kusetinga mitendera kati katubanyonyole bakitegeere 2021 yali awakening kati bw'otunulira mu Uganda kati owabodo lukutuuza bwati ku piki atandikirawo naye baaba okero nyumu nalabika yabadde mu setting okutta abaana b'abantu orobo tula ku piki kyakugamba kati zemboozi naye abantu babbi n'owulira oluguudo lw'Enakawuka nti ate ba minister abali mu wakisa abakozi ba wakisa bebagenda ate ne bekompasetinga owulira ababoda kati waboda Kyagulanyi awo yabata kati ensi awo yagitadde kyovola bayagitaddemu bambega Francis Babu yabadde akyogera eri mu bambega boda kati kyemba nkubuuza 2021 Kyagulanyi struggle eba ya musala oba aba ya achievinga kuba abantu bazuukuse good kuba mission yali yakufuna ndaga muntu si ye yali eno kwebereramu kati mwabalooza nti 2021 yaje yafunawo ki ekyo mukifunemu ekyo kati 2021 tumumaze tugenze mu 2026 abasinga bagamba Kyagulanyi wesimbawo mu 2021 ne bakubba oli ayina amagye yalonda ssentebe wakati k'ebyokulonda anaakulangira yalina Bank of Uganda era ne bagamba Kyagulanyi yo gyogenda kumala biseera statement ne Dr. Kizza Besigye yagikolako kati Kyagulanyi mission ya 2021 yali ki yali mobilization to mobilize bw'omala okukola awakening kati ogenda ku mobilizinga Mwami Museveni yali yatuteeka mu divide and rule ngera abantu b'omu West yabagamba Kyagulanyi waafuukira president abanalwanda muzze wammwe aba Western bagenda bagoba mu Central n'olwekyo omusajja temulina kumuganya kati Kyagulanyi n'agamba nti nyina okoza kubanga bw'oba teweesimbyewo tewali authority yonna gy'ogenda tewali kyogenda kwesigamako kumobilizinga kati genda weewandiise nga presidential candidate ez'okuvuganya naye nga gwekimanyi sizze kuwangula kalulu ngenze kumobilizinga abantu olaba bwe yagenda mu Western kyekyaliyo bwe yagenda mu Eastern kyekyaliyo mobilization n'agatta Uganda wamu kati saawa eno tulaba abanankole
bebasinga okuba omusajja nga bakuba omusajja abanyarwanda bawogerera ddala kyokka naffe eno baali batuteekamu embeera eraga mbwe eri bali bulungi nnyo eno ffe tuli kumbe nabo basajja laba bwe bagenda mu kalulu kano bamuddusa ku nguudo ennene bamutwala muzeekyalo nti eno y'entuŋŋamo eno y'embalala nga baami nabo bali bubi kitegeeza 226 ate ya achievinga nnyo ekitegeeza Kyagulanyi akalulu kano takabadde mu kuwangula abadde mu lutalo olutalo lwatandika dda Lwakubandi abantu bo balowooza nti olutalo nagenda mu mmundu n'okwata kakati zino baziyita modern warfare okitegeera era gwalowooza nti Kyagulanyi talina kiddako laba vidiyo eno gifunemu ebyokuyiga gisheyalinge ne munna akole ki azuka amanye nti struggle eta eri mitendera gitambula feze esooka yaggwa feze ey'okubiri mobilization yaggwa kakati feze ey'okusatu eruwa 231 yogana kati 226 yaggwa kati tugitambuza mpaka 231 omanyi Eddie fena twagala sente siwe ki twagala okuvuga ku motoka ez'ebbeeyi naye ogenda kwetugula okuba tonnagigula olina kusigala ng'okola olemerako luli buulo ojja kukola ki kati ne struggle bwetyo bwebeera wano mu Uganda lwali kyako olunaku olumu nga bannansi tebalina ssuubi nti busobola okukyenca ng'amiinisi pulezidenti wa Uganda amaanyi ng'agayina sente ng'akudaala kuba ne Museveni yamukudaali Obote yakudaaliranga nnyo Museveni nga tosobola nkukirowoozaako aba South Africa lwali olunaku lwe bwakya nga tebakimanyi tibusobola okukya nga tebali mu mikono gy'abazungu nga balabye nti buli kimu be balamuzi be bali mu kulima buli wamu be baliwo bati kyatuka ne kiba kati ne mu Uganda olwaleero waliwo abantu abagamba Museveni wazi Katonda y'anaamutwala nga tebalina kukkiriza okwo but lunaku lujja ku kyolu nga Museveni tumusomako nga byafaayo kakati omutenderano gwe tuliko ate gwe gusembayo gwe bayita organization kati gwe gusembayo gwe guno bwe tuva wano tudda mu kukwambala ngule sokoleke atulaba tomukubisa pressure kino Kyagulanyi kyali mukola bwe tukivaako tewali process ndala eddako kuba kwambala ngule ab'emmundu bakitegeere ekyo kisoboka kiti ati kati ne Mwami Museveni kankudize Mwami Museveni awakening ye yakola kwali kutta bantu mobilization gye yakola bwe yagenda mu diaspora mwekizayiro ge Kyagulanyi gyalimu ye organization ye yakola ya kiyeekera ya mmundu amini bw'amala okulangirira bw'amala okusindika abajaasi ba Uganda bagende Kagera mu territory ya Tanzania bwejjo okuba amini Mwami Museveni bakozesa advantage eyo abantu abali akabinja kakaba yeekera bali mu diaspora mwekizayiro ne bajja ekitegeeza nti Mwami Museveni yakola organization ng'ali e Tanzania nga bwagenda e Sweden bwagenda e Bungereza Mwami Museveni teyayina network Kyagulanyi gy'ayina kwiga Kyagulanyi ate asinga Museveni network nti ate Mwami Museveni ne network ye inside yali ntono ne Kyagulanyi ate era singa si yali Tanzania Nyerere Museveni yali tasobola kugenda mu mundu za 27 awambe Uganda gumira 27 ziwamba gavumenti naye yeyambisa akakisaako kyovula be Tanzania bwe wabaayo obuzibu Mwami Museveni asitukiramu brotherhood kubanga ye yamuleeta kuno oba okitegeera Mwami Museveni bw'amala okusajja lwata kuno naye n'atwala Kagame kati olaba nti waliwo networking eyo kati Mwami Museveni teyayina resources teyayina network Kyagulanyi zaayina kwega Kyagulanyi ali beyond nnyo kuoli nnyo era kati fe abalengerera ewala omanyi kati ettale lyavaawo ebintu byogenda mu ttale tebikyaliwo kati omuntu omukuba diplomatically kati singa Kyagulanyi takola organization ate mobilization ne awakening zifa kati saawa eno ekiriwo kyekya mobilization kyovola bawe twabadde mu diaspora bacoordinatinga wabeerawo ne bagamba nti kakati finances zaffe
zigenda kubeera handled zitya zigenda kuvaawa source of finance nezibeera wali netumanya nti baani ba strategic leaders be bano netumanya bagabana obuvunaanyizibwa kati kyekiriwo kati ate ebyo babitubuulirako okutumanyisa ekigenda mu maaso mu struggle but luno lutalo waliwo ebirina okubeera behind the scene byotalaba ebyo nabyo gyebiri bano abatunuulira convention zino ne balowooza basinkanye bana and by the way waliwo ekintu kye bakola simanyi oba bakyegendereza okimanyi buli convention tebatera kutunuza kamera mu audience etunula ku Kyagulanyi owulira ngalo mubeeramu abo abagamba nti kikiri kye nagambye nti forces of change ziri nyingi edi abantu bali Bulaaya awo nga balina ssente nnyingi bandyagadde okudda ewaka naye bw'awulira nti munnaaye ewaka gy'ogenda amasasi bakutuga ono awooli yali ava ku training ne bamukuba peva naafa simaya gongodyo bamukuba peva ng'akasimu esimu obusimu etwaza obulamu bwo naye ng'omuntu agamba nti Uganda tuli safe naleeta emirembe ekisinga okunuma kwe kulaba abantu ba bulijjo abalowooza nti Uganda erimu emirembe naye ng'essimu ey'emitwalo 10 ekukubya peva ne bagitwala ng'ate agitutta agenda gitunda mitwalo ng'abagagga abakugamba ensi erimu emirembe genda olabe gy'asula laba Bujingo ekikomera amala okugamba nti Mwami Museveni atuwadde emirembe ayina owSFC abulire oli mu nnyumba ya Katonda obuulira enjiri owSFC ali wano mukadde wa kkanisa ali wali n'akamunduke kati emirembe kyejo bwensi erimu emirembe bw'ogenda gye basula osanga ekisaakaate kikomeeri kuliko amasannyalaze munda ayinamu embwa ayinako w'emmundu ayinako kamera eza wifi bw'oyingira mu nju za kinkumu ate nga ne munda waliyo omunyolo ensi erimu emirembe edi nze nabadde awo nga nebuuzamu neŋŋamba naye olumu nanga wala lwenzi gwamu amaanyi neŋŋamba naye ensi yaffe tusobola okugifikisinga esobola okuddawo ebyasoba ne tubitereeza ndabanga edi ensi yaffe eri beyond repair naye ndabanga ensi yaffe eringa eri beyond repair bano abantu abatukulembera ensonga zonna weeziri ezitulaga nti si Bannayuganda tebalimu ka humanity eraga nti wano waka si Bannayuganda kiki kye bakoze kyolaba nti okikola waka waeri Katonda bwakuwa akasente omanyi bwe tubeera mu mizigo waliwo ebintu byotasobola kugula oba byoguze n'ogamba nti ngula bya temporary obutebe naye bw'ozimba ewuwo Katonda n'akuwa ewuwo okimanyi ogamba bweba ntebe ya bukadde 2 kanjigule kiwedde ate ngenda kusenguka manyi nti ntebe yange ngimaze nkolera wange bweba TV kangule luva okwaya sigenda kusenguka mbuli abasajja bano ekintu kye bakoze kyogamba nti kino bakikoze kwabwe tewali ababba sente and waliwo ekintu ekinyiiza Namere bwe yabadde Budaka waliwo gwe bagambye bayingina bwe bakwata waliwo government official lwaki tayogerwa who are those government officials byamukama bwe yali ayogera abanene mu government who are those big persons abavaayo ne bakola ebintu ebisuula eggwanga mu ntata ne batogerwa abanene ye family ya Mwami Museveni be batayogerwako kubanga ogenda kusanga Minisita Kasolo ngagamba waliwo abanene abalwanyisa kino osange Minisita byamukama gamba waliwo abanene nange nkugamba waliwo abanene bebaani walawuliddeko Jino Muhoozi ngagamba waliwo abanene walawuliddeko Salemu Salinga gamba waliwo abanene walawuliddeko Natasha ngamba waliwo abanene ne lwabwogo takyogera ate nga ali mu kukuba gavumenti wabula yagamba engeri system wano bwekolamu yali mu kuexposinga system kati ani omunene oyo ali beyond okwogerwa ali untouchable edi walona tujja kola video endala ku nsonga za lwabwogo baina narrative era Bannayuganda mwegendereze baagala kujja Kyagulanyi mu matu ga Bannayuganda soko ulire lindako katinize tujja kikolera video soko ulire Lwabwogo tebasobola mu ati ulize baagala kola narrative nti Muhoozi ne Lwabwogo bakubagana Bannayuganda debate bagijje ku Kyagulanyi bagizze naye ku Muhoozi ne Lwabwogo ani asaanidde kati nze ensonga lwaki saagala okimanyi banka kasokedde bitandika bampa info zaabwe nagano bikola kumanyi lwaki toyiza kuŋŋamba wokolera ku radio station yaabwe gwe ng'okolerawo nze nve eno ku radio yange gyenkolera nzigye mpabule
banti kugireyo ntya nzije mpabule ekiri awo nkugambe naye mulabye mutya bwe mukola kino nga goredo ali inside osula no muwala wa Museveni ewa Museveni pate zo kumeza otula kutebo lwaki tokimugamba noja mu kamera tugamba moja mu kamera boba na Uganda bagambe lwabogo mutuufu tuve ate nagamba abantu naffe abakera wano okujja okwogera we are not okay and we are not safe olumwe nakwe kuyita konzeka nkoyo scenario emu nabadde ndi ku TikTok waliwo edduuka li trending abali mu dikyusa nina mukwano gwe nadde njogera naye abadde mu ngatto badde basubula ngatto era abadde atera nnyo okunguza engatto waliwo zennyina ye wange eyo Timbaleke ezo empanvu zijjangu yatera ozinguza naye endala yazembeerayo ogulira ku online sewo mukwano gwa ngendayo nemba ngenze yampa actually Parliament yangambye yavuddeyo mu ttawuni ng'akyati mugana wange omusolo gwasusse tiwazeewa bunnamwaya kunze wange manye edduuka sente lyezibaddemu abadde asiba miliyoni 8 ku 100 kati bw'aba alemeddwa gw'alina smartphone ya iPhone 14 oba 16 nga capital wa miliyoni 3 n'emmotoka ya Siente ya miliyoni 3 ng'okera ku makyano gy'otubuli obulungi bw'eggwanga lino buloga gwe njugumirako ogenda tumatiza otya kale tugenda kwekoperawo kowa kubanga capital gw'oyina ng'edduuka alyo oyina smart Mwami Museveni yasooka n'atulowoozesa Eddie nti omanyi twano omulayizinga ebintu ebiri bayizawe kati ebimu tubiri Mwami Museveni atulowoozesa nti bw'obeera ne Sienta ng'oyina essimu ng'oyina intaneti obulamu bulungi yes naye ng'ate bw'ogenda mu nsi ezaakula emmotoka si kya bugagga n'essimu kati n'essimu ffe ze tukwata zi Tekino simanya zeki waliwo n'essi gye zitali nazo standard zayo tezigendayo bye zikola ng'abaayo tebabyetaaga nga omuntu okuba ne iPhone kibanga nze bwe mbeera wano nga nnyina iTero naye kati ffe baatuteeka mu nsi nti omuntu akutte iPhone mugagga era obulamu butambula nga bwe yabobala tulaba abaana abali mu kukola ebiteetaage bali abaana abawala bali e Kampala awo babagula lwazi iPhone 40 simanya 17 era nga ne gavumenti okujoogerako ebirungi egenda kusanga Eddie gambe tugenda kuwa iPhone 17 Pro Max simba otandika ogiwana kugabo balaba bakujje mu mbeera embi bakuwadde iPhone yensi mwe tuline ka laptop editingira okwo ezo actually ezo necessities zosanga mu nsi ng'omwana ayina ekisimu kyayo kya iPhone 17 laptop makabuku byebiriwo ne kati ffe tuli mu nsi nga bakugamba nti omuntu alina ebyo ali bulungi ayina omulimu nosanga omuvubuka ng'atunudde mu kamera kugamba gavumenti nnungi Eddie kankubulire wano mu Uganda olwaleero era nze ngenda kukwata motivational speaker mutuge simaya bano bakasi waliwo n'omusajja ise kitto isa sekitto sikusanga otubuulira engeri gye tusevingamu bw'oba okola chapati ofunye omutwalo saving 3 kale oli mukumpa magezi butya bwenkozesa sente zenfunye naye omudala gwa chapati gwezi guteekawo nzijjewa license olaba nti bo bwe baba boogera bakubuulira ngeri gy'osevingamu naye ntuuka ntya ku kusevinga olaba nti waliwo step gye babuuka balina kye batamanyi osobola n'okukola bizinesi okumala omwaka nga tennatuuka kusevinga nga tonnantuuse eyo bizinesi yo ngikoze ntya zijjeewa kati bo babuuka ewasooka we bajja ssente ne bagenda wano ng'omaze okufuna ssente bukya bw'ogenda ozimanejinga temutusomesa kumanejinga ssente Eddie tewali mugagga ayogera we bajja ssente si katiko omanya akatiko kalina amateeka tekaggyibwamu era bw'oba ofuluma bunosanga akabaala awo osooka kuyita baneiba mujje ne bajja ssente si katiko nti obwo olabe we ziva naba Eddie mujje teri ayogera kati kankubuli Eddie nze okufiira wano mu kamera eno bw'wabanga waliyo omugagga eyafuna ssente nga tewali mboozi gy'atayogerangako gy'atanyumyako ng'era tali gyogerako aveeyo nze nfe tewali mugagga bw'oba okyatya okumenya amateeka ag'ensi ng'okyatya okumenya amateeka ga bayibuli ng'okyatya okunyigiriza omuntu ng'okyatya okukumpanya togenda mugagga buveeko byebikutuusaayo naye ali sekito yali ayimiddeko n'agamba nti kumpanya bwoti ofune kulumpanya bwoti obba omusolo ofune bantu bakwesige bati obanyage kwekwaluma kwendaba mu babuloga ndabyani
Tamale Junior nga aviridde abasasula Ovuma Kyagulanyi ne ku bonna abasasula Ovuma Kyagulanyi tekuli n'ogo ali mu public kugamba abantu kandi kanashi baga kato mpaka ku bano abasembi okweno generation nalabye abahagamba abaho amulabye bwe nategedde kati bwe nategedde nti oli kati ne wajja wano nangamba mpa bilioni y'essente okolera gavumenti wakiri mugamba mpa obukadde busatu nsirike kubanga bw'osirika bannayuganda tebalimanya nti wasirika lwaki naye bakuwa bilioni y'essente ojjoyogere bamanya nti wasasuddwa ojja ki bakutereka Eddie Kambuzi gundi kye yakola Shami mu Malende yali ataddewo nnyo pressure mu judicial gundi service eyo nga abanja abasibe ne bamugamba kakkana osusso tuswaza kye yakola eki teyava ku nuupu n'asirika kooti n'azivaako Eddie ate babuloka abo ne kino kimanyi gwe mbulirayo buloka ali obulungi awai mu kamera bajja bambadde engoye gwe mbulira ne kamera zaabwe za bbeeyi simu za bbeeyi gwe mbulira bakwata za iPhone gwe mbulira simanyi ali bulungi Calvin Kayanja oyo lumu yanumbako nga nkyakola story z'abamuzibe nagenza owunzika addukira ku gaali ya balamu kati Calvin Kayanja omanyi yafuna advantage n'afera ebyokutwala abantu n'afera abantu kyova nagambye kati najja kujja kugambe nize oba amaka gange nagafuna mu kufera nakinafera bwenti ne bwenti bwamala ofera nadduka mu security tewali mugagga asobola kukola mulimu kati Calvin Kayanja gwakola ogw'okutambulira ku bbalamu mu kamera ng'alina enjuyi yazimba amaka omugagga bw'atuuka ku level eyo abaana byakwasaganya abaana bakubira nti petrol station eweddemu amafuta n'emmotoka ekoze eti ng'ate ogamba mbu ndi ku laale ya bbalamu kakati olinga atugamba tine betulaba mu kamera nga boogera bayina buloga ali obulungi gwe muŋŋambe kati era olaba Eddie abantu abagagga olaba oli ne baba alina bizinesi ze bana batunda online abagagga tebajja mu kamera afuna bamutundira wabaawo bano ba influencer bebo tugeze olya tugeze batunda oba ndibooto oba biki yekwasiza ku sitowa ze ngera bw'omukubira ne delivery amukolera nenga omugagga omutuufu tomumanyi kubanga omugagga aba mugatta yawula gatta bino bikoze bitya kati ate tulinawo akagoye kano tulinawo kano era gwe buli lw'oliraba abantu abo omanyi ku simu kuno abantu bali bulungi naye reality birala gulabo ndindala nategeddeko waliwo yampadde info balina abaana ba NUP be baguze batandika okuba ababaka ba parliament amawulire mwezi teriko kwegaana babaguze batandika okikuba basimbukidde ku Swengere sinategeera abali mu kunenya Swengere ogula emmotoka abadde baagala agula eki wirubaalo ekyokubiri Swengere nga tannajja mu byabufuzi tabadde mwavu tukanya abadde comedian abadde akola ku radio kwegamba fenga abali mu mawulire tumanyi omuntu ali mu eyo line abeera versatile aba alina omukisa gufuna sente ontegedde oyo guy alina omukwano mungi nnyo ewaaki abazinga tolowooza nti ewaaki abazinga okutuuka ku excess ebeera darling ewaaki abazinga obeera mu kopi atuuse ku extent ey'obwavu obwo kati abaana abo baabawaddemu era bagenda omugenda balaba bagenda kukuba buli gwe banaalaba gwe bakubanga tavaayo kubaddamu babandula nga balipira omulala kiki bazimba baagala nti nabanaana mu 8 nuupu beeyina bagenda otukkuga bakaadi nga waliwo abafuiridde ddala naye nga ziyitidde mu baani zayitidde mu baneeno ba Munyagwa ne ba DF mawulire nagafunye ate ffe bajja kutugamba nga bamanyi tuli bafala tubagamba temujja tugula bagundi mitubi migezi tulina omukisa ogutunula mu kamera ate Katonda akyatuwadde nti twekwanyakwanya tufuneyo ka data abaana abo batugoberera tujja babuusa kati eyo narrative nkadde tojuka tine Kyagulanyi bagimukubisaako nti mumulowooza omuntu ali mu struggle avuga emmotoka ya bullet proof asula mu kalina abaana be bali bweru kati gwali wansi bakulowoozese nti bano bali mukuzanyirako bo naye omanye ekyewunyisa Kyagulanyi naye kyeyabakulu balaga nti si wa bulijjo emmotoka ya bullet proof mu campaign teyakanoonya akalo yatambulira mu V8 ye kati bambi ne Swengere bagezaako okulaga
nti mumuli eyo mwefula bali mu struggle mulengere bano ne bamuwa obukadde 3 za kugula mmotoka ate ng'omubaka wa parliament naye alina okubaako ebintu byakolera abeewaabwe mu kitundu basooka kuba kimotoka kibawuza ekyamazzi mwe mulowooza Swengera aludde e Busoga tamanyi bizibu biri mu bantu b'e Busoga kati anti bo kye bapushinga ye narrative nti mmwe bwe muwoza mbu muli mu struggle nabo mubalaba bo bali ku birala mubalaba kati awo ffe twavaawo gwani yakugamba nti nze nnyina kubeera bubi yani by the way oyogedde obuuza kibuuzo ani yagamba abo abaana ba bloga abanupu betwalabye nti waliwo mukwano gwange gwe mmanyi yali politician yateranga ogamba abantu nti bw'oba oyagala omukulembeze akukulembere kkiriza abe nga akusingako gwe lwaki oyagala bw'aba yali fuutu sooja awangudde akalulu asigale nga fuutu sooja ng'ate alina byagenda okukola ebitali bya fuutu sooja agende ng'avuga emmotoka enkadde efiire ku kkubo avuga akamotoka ka layisi akanaaseerera akamotoka aka layisi nga bwagwa kabenje dashboard yesooka obikuka emukuba afe kakati abaana bano kye baabawadde era nakyo kigenda bbali nga abali be basooka okuwa be baali basuubiza otwalira Museveni abaali bagamba bagenda kwekalakasa bagende ku kifo kya Nuupu baagala accountability baagibawa Museveni omulaba naye yalinga Kyagulanyi yalina omukisa n'ekiseera kati yasigaza kimu Museveni mukisa gwa Kyagulina agulina omukisa Kapiteni Mike Mukula enyumba bagitwala bamubanja 3.4 billion mbadde ndi awo mukasambidde bampadde amawulire hoteli ye Masaka bagiguze mu mukyalo wa Boulevard yagiguze kati babagulira kyogenda mwena ali mungana zo sente temuziri na musajja wattu loni ne mutwala ya miliyoni 9 ati edi kyenkulaze nti waliwo abantu botasobola Mwai Museveni omulaba si muntu mulungi Mwai Museveni ayina ekikankuwa ekyafayo kimu kyokka bwe baali balwana nga gavumenti ya Amini emaze okugwa waliwo omusajja gwe bayita Moses Ali Moses Ali yalina ssente kuba yaliko minisita w'ebyensimbi Moses Ali yalina connections n'okusinga Museveni okitegeera kubanga Moses Ali jjukira Amini yali amaze okwesala ku Bungereza ng'amaze okwesala ku Bungereza amaze n'okwesala ku Isirayiri nga ye atandise kukwatagana n'Abawarabu Abawarabu nga bamugamba ffe tujja kukuwa ssente kasi tosalawo okufuuka ensi Uganda giyingiza mu nsi z'Abawarabu Amini n'agamba sikinaako buzibu kuba musiraamu yes kati Moses Ali yalina ssente yalina connection yalina buli kimu Mwai Museveni yamulimba nejje lya Moses Ali yali ly'amaanyi yalisobola okukuba okuwabya Museveni naye Museveni yamumanipulate nga nti tukolaganire wamu bweva mu West Nile ng'ojja okekeza ennyago nange nve eno mu wansi nzije nga nkekeza ennyago asooka e Kampala abeere pulezidenti owokubiri abeere omumyuka ko Moses Ali ntyaya baasi emmundu n'ekekera Mwai Museveni n'atuuka e Kampala bwe yatuuka e Kampala Mwai Museveni Moses Ali yamuwa obwa minisita w'abavubuka mwemala okuva gye twatandikidde basebo ne banyaoleke kati yamuwa bwaki era Moses Ali n'agamba sijja kukkiriza naye ate nga takyalina bwakyacalo oli yali amaze okukwata obuyinza era yamuwooyawooya n'amugamba kale kankukyusize bw'atyo kyova olaba omusajja afiiridde mbuyinza kati bw'aba nga yeefuulira omuntu ng'oyo bwe bambidde simanya baani busima gwe buloga kati gwolowooza gwani ku Museveni Kalusha tusibula abantu bano kati Mwai Museveni abantu tebamutegeera era tebali muyiga ate tebajja muyiga era buli lwoliraba nga weekunyiza ku NRM ekisiraani kyo kituta 100%. NRM tekyaliko mukisa kubanga Eddie bagenda kusanga wano bagambe nti akati olaba bino bye mudda wano muli bavubuka olaba Francis Babu byayogera yandibadde abyogera Nadduli byayogera yandibadde abyogera tululira abasajja sekandi asobola kwogera ki atyaki kati gwe buloga oli Eddie kati bajja omayi bwe bajja bagamba Eddie jangu ne kati oli muvubuka muto mudda muyita ku kamera mwogera kino mwogera kiri nga bakusomesaawo nga bagamba kwata buno obukadde 2 transport ng'ojja mu kamera eno gavumenti sigirabanga yererere wayita yo kati obukadde 2 mwezi guggwako nga tezikyaliwo nga bakuyita okusomesa obulungi bwa gavumenti ne bwokuba essimu yo tebagikwata toyina bwoddayo ng'otandika kugamba jjukira intaneti yo byoyogera ebitereka
nabagati ate watugambe ekintu kiri bulungi kyabaawo kati be babloka be bali mu kyovola ba editor tundanga omwoyo gwo mwebale okuva gye twatandikidde basebo ne banyaba bali ku Uncle Morris official ne ku Iki Great Media UG mugende mu subscribing ku channel yono guy abeera na analysis zakola abantu ababadde bagamba nti Kyagulanyi katono nnyo katumaliriza abadde bagamba nti Kyagulanyi tayina kiddako nti era Kyagulanyi wano Museveni ayina amajja ayina ki Museveni ayina viso piso diso riso diso niso paka ku iso bompe nzira mu Arsenal Kyagulanyi yafuluma atya mu ggwanga ne security eyo yonna anti Kyagulanyi akolera Museveni Kyagulanyi akolera Museveni anti kati kibagala okubikkiriza obunafu bwabwe kikulaga nti ne security wano tugiina eya Kyagulanyi mu security yaffe tugiina era abantu mwe bali amawulire bagamuweereza ebitambula abifuna bulungi byonna biba planning abimanyi kakati bannayuganda president yatugambe tugende tusoma akatabo ke bayita The Price of Freedom nage speech nagiwandiise The Price of Freedom kawandiikibwa Francis Bwenje tujja tegeera tobuzaabuzibwa ku internet kuno kuliko abantu bangi abajja notuwa diversion naye ffe bwe tunaba mutulabe musharinge videos zino zituke ku bantu bangi kubanga awakening we yatuuka fogwa ffe naffe tukugezaako kati naffe twagala tutambule ku page yamu ne president kati tuli ku mobilization tumobilize abantu mumanye nti struggle mwami Kyagulanyi gyali tali ku biceppere ali busy kyokka ng'ate engagement sizakola ne mwami 70 yazikolako so akatabaako mukanonyeko mukasome gwalowooza nti ebintu Kyagulanyi talina kiddako lowoozaamu ku ngeri gye yatoloka yatugambye nti waliwo ebintu ebikolebwa mu rubber style nga tebigenda kuyita mu kibiina kya byabufuzi tebigenda kujja mu kamera naye ng'ate bikulu nnyo ate ng'otyanganya ekintu kyotalaba kuba singa Katonda twali tumulaba wano singa tetumusinza ng'omusanze wali nga Katonda enjala naye gw'otalaba osinza tumanya nti obayinza okujja omusanga wali nga atambuza ebigere oyinza okuddamu mumusinza naye olwokuba tomumanyi asigala w'amaanyi kati bino bye tutamanyi by'amaanyi nnyo okusinga bye tumanyi mwebale kutulaba Iki Great Media abali ku Uncle Morris official mwebale nnyo ono kyali wange tubeerawo channel yaffe nekyali mpya naye abantu tubeebaza bajja kusubscribinga gwenze kyenkukubiriza mu kamera nga n'abali kuno okwange bakulaba abajjayo sigala ku mazima obwavu butulume ng'amazima goyogerako tolinze ku muntu akulaba wabula gwolaba ng'ebikunyigiriza bona akiremerako kiina ebibala ebikirimu kubanze nange banneesize okutuuka twali ku mazima nga tetunajja mu kamera kati ng'amazima tugabuulira abantu aba Katonda n'atuyamba ne tugenda mu mitwalo kati tuli bangi kati okujja wano tetukyamuukiridde kyovula tusobola okwogera ku byafaayo ebiriwo n'ebirijja twasoma tulina ekifaananyi kyetulaba Uganda kyesobola okubeera bwe tugeraageranya ku nsi nga bwetambula ffe tetuli kaputaidi nti tuli wano mu Uganda wokka ng'olwokuba omuntu weebaka olwokuba oyina essimu olwokuba oyina akamotoka naye nga n'okutambuza akamotoka ako omala kusanga Edi n'omugamba kengulabe sikyafudde motoka terimu mafuta ne bakuwaayo 10 kireke tuli bulungi bangi abali mweyolevo baleke kireke nange nina gwe nnoonya mugamba mpeeyo ekitwalo kya data kati gwe wokuba nange anti tuli bubi sibula abantu molisha tuve wano mwebale kutulaba nze sina kubasiibula kusuka kawo naye nga nze kyembagamba bannayuganda netujafunayo olunaku mu wiiki olutatukwata ffenna kuba nina ennaku ze nagaba tujjenga nga tukole ku Uncle Morris ne ku Iki nga ffenna ze ne deep analysis era ezo mu comment section gye mbaagala mutandika okuwaga nti Uncle Morris ne Iki ju hati kati sokolindeko abantu bagambe president yatongozza kati ekiriwo bagiyita no retreat no surrender tewali kwewaayo ate tewali kuwanika tetuli mu nsiko wala tuli kukulemerako kukulabisa na kwogera mazima yagambye nti ye ng'omuntu wane mukazi we kati yakimugjeemu ye kwati mukazi asobola okuba n'endowooza ye n'omwana asobola okuba n'endowooza ye naye ye ng'omuntu tagenda kwewaayo ate tagenda kuwanika kitegeeza kati kulemerako yagambye nti nze Edi yali e Uganda mu bulamu
bwe yalowoozaako nena abulekawo statement eyo gimanyi Eddie olina obulamu bwolowoozaako osobola obulekawo waki nange kijozi nkyambala ekyakyeru president nze njasigala nga nkuwa ekitiibwa tubasibulidde wano ali ku kamera ng'enjala emuluma